anga abantu bavuma kabaka kineraliikiriza nnyo naye bw'olaba omuntu ng'avuma kitaawe bw'olaba ng'omuntu avuma kitaawe omanya nti nno ye ajja kugabana ebikolimo kasita omanya nti omuntu avuma kitaawe n'omulaba ng'avuma kitaawe omanya nti ajja kufuna ebikolimo. Nze ndowooza abantu bano abavuma kabaka bajja kufuna ebikolimo. Mwe mubagoberere mujja kulaba obulamu bwabwe gye buliggwera. Teri muntu ayinza kuvuma kabaka n'amala ng'ayina emirembe. Nze mbuusabuusa. Obulamu buno kitabo kya byafaayo era buli muntu mulamu akyassa ku nsi ayina ekitabo kye. Ekyenjawulo ku kitabo kino tekiriiko muwandiisi wabula ggwe wennyini nannyini kyo yeggwe akyewandiikiramu okusinziira ku bikolwa byo. Bw'okola ekirungi obeera owandiiseemu ate era bw'okola ekibi obeera owandiiseemu. Kakati olunaku lwofa ekitabo kyekyo kibikkulwa abantu ne basinziira okwo either okujaguliza okufa kwo oba okukaabira okufa kwo. Ekyenjawulo mu kitabo kino tekyeditingibwa era bw'oba ofudde okuva lwe kiri nti yeggwe abadde akyewandiikiramu kibeera kikomye ku peegi we wakomye okuwandiika. Kikyentegeeza bw'obeera okyali mulamu ng'okyassa lwana nnyo otereze ebyafaayo byo kubanga teri agenda bikutereereza. Lwana nnyo ojje volongoto mu kitabo kyo kubanga tewali agenda mukusiimuuliramu era olwane nnyo volongoto abeera atirisiti eno waggulu gye watandikira naye aleme kubeera gye wasembera kubanga eno gye wasembera yeewa ditamininga obutuufu bw'ekitabo kyo. Ekitabo kyo eky'obulamu omuntu agenda okukisoma tagenda kukisoma ng'akiva eno gye kisookera wabula agenda kukisoma ng'eky'Oluwalabu oba agenda kukisoma ng'ekitabo ekitukuvu Kuruhani akiva eno gye kisembera. Kitegeeza ky'osembye okukola mu nsi abantu kye bagenda okugenda nakyo. Mu kitabo kyo wansi we wabaayo volongoto eri waggulu gye watandikira okuwandiika ne bw'oliba oyina ka handwriting kalungi bitya wallahi tebagenda kutunulayo kubanga bagenda kutunula gye wasembera. Ekyokulabirako eri tumwina abantu bamutwalanga ng'omuzira eyakuba essasi erisooka ekabamba eyaggyibwamu eriiso lye eyakola ata era nga buli lwabeera ku mukola afuba nnyo kitujjukiza nti ekinnyambaza gaalubindi zino enkwafu lwansonga nti nnina eriiso limu nali nnwanirira mmwe bannayuganda era ekyo kyekyafaayo ekyali ekizito ennyo mu kitabo ky'omugenzi Eri Tumwine. Ne Eri Tumwine bwe yafa mu mwaka gwa 2022 olw'okuba mu mwaka gwa 2022 ekitabo kye kyali kyasembayo okugamba nti poliisi erina olukusa okukuba okuttirawo. Poliisi erina olukusa okukuba okufiirawo. Eri Tumwine bwe yafa ekyo kyekintu kye twasobola okusoma mu kitabo kye era y'ensonga lwaki abantu nange nasala embuzi mu kujaguliza okufa kwe. Kitegeeza tulwane nnyo tukomekkereze bulungi naye okuva lwe kiri nti tomanyi lunaku lw'ogenda kukomekkereza tomanyi lunaku Mukama Katonda lw'agenda kukuyita. Tandika leero okweteekerateekera okukomekkereza era buli kigambo kyonna ky'ofuluma ng'omuntu nkwegayiridde lwananga nnyo kibeere ekikomekkereza oba okitwale nti kyekikomekkereza kubanga okimanyidde ddala bulungi abantu ba wano ne bw'omuwa omutwala agenda ali essowaani y'akatogo naye aba ava ewa mamannakyo okulya essowaani y'akatogo ate n'omukuba oluyi akatogo ako agenda kuba takyakajjukira. Agenda kubajjukira ekintu kimu lwe luyi lw'omusimbye. So mbadde mbuuza ggwe alaba vidiyo eno mbadde mbuuza ggwe ali mu kifo kyonna eky'obuvunaanyizibwa mbadde mbuuza ggwe awulirwa mbadde mbuuza ggwe Ssemaka mbadde mbuuza ggwe Namaka mbadde mbuuza ggwe neighbor agyonyesa abantu ku bibanja. Eteeseteese otya? Oteeseteese kkomekkereza otya? Byowandiise mu kitabo ky'okakasa bisobola okukufevalinga abatuuze ne bakukaabira? Oba ekitabo kyo kijjiddemu nnyiike nga buli muntu akibikkulako agamba agende?
kye kimu n'ono abadde ayogera ebigambo ebyo bwana Katikkiro Mayiga. Bwana Mayiga, gwe ekitabo kyo kiri kitya? Kubanga otuwadde essuula. Feno bayeekolera tuli mu kusomesa nti bannange ennono ya Buganda tekkiriza kusanyukira afudde naddala nga teyakola kibi nnyo bannange ennono ya Buganda. Kaakati gwe mukama waffe ozze otunnyonnyole olw'okubanga Tamale mirundi yafudde. Yakola ensobi ekyo tetugenda kinaabuulawo era tetugenda kijjawo. Eky'okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Naye ekibuuzo kiri kimu. Gw'otuwadde ekifaananyi nti afudde ng'akoze bubi tumujaguliza. Ekitabo kyo kiyimiridde kitya? Bwana Katikkiro, gwe ekitabo kyo kiyimiridde kitya? Kubanga omwana yavuma kitaawe kive era nga bw'ogambye nti bw'ovuma kitaawo ofuna ebikolimo. Naye ate okujoonyesa abaana ba kitaawo, okusaidirayininga n'omuntu ajoonyesa abaana ba kitaawo, okubeera n'omuntu atta abaana ba kitaawo, era n'olaga nti omwenyumirizaamu nnyo. Juzi yampaddeyo ne ku ssente ne zikutuusa n'okujeeja bweppo n'okuseka abaafukosebwa olutalo, ate nga ne kitaawo yennyini wamujeejezaamu. Kankubulye bwe twogera ku bantu abalina ebikolimo e Buganda oyina ebikolimo. Kubanga beene buli lunaku asiiba agamba tubanja ebyaffe. Tubanja ebyaffe. Endagaano ze twakola tezaatuukirira. Nojja noga nti myakaana olutalo kacanga luggwa nti gw'okyabanja genda okole ebirala. Bannange ate tunaabeera ku olwo naye walaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa. Abantu b'e Luweero abaafiirwa abaana baabwe n'ekyo baakiwandiika dda bakijjukira oba ggwe kennyini wakiwandiikira bajja kisoma. Mu kitabo kyo kiri kye njogeddeko eky'ebyafaayo. Abantu balema, abantu tebalina magulu, gwe n'ovaayo. Bannaye mugende mukole. Myaka ameka tukyali ku ebyo olutalo lwaggwa dda. Bannaye mugende mukole. Mu bukunze kino gwe ky'oli mu kweyagalira kuba oyo gw'owolereza akuwaddeyo kasente. Ne waliwo abaamuleeta mu famire yo temwafiiramu muntu n'omu mu lutabaalo. Olutabaalo luno tewalugabuliramu mwana n'omu. Ye Nadduli yalugabuliramu bana. Olutabaalo luno temuliimu yadde ettooke lyo. Temuliimu yadde akakokoko. Waliwo abaafiirwa amagana. Waliwo abaafiirwa ennimiro. Ng'ate by then ettaka lyali likyali ggimu. Kuba gavumenti zaaliwo. Zaali tezinnaleeta bidagaladagala ebyo biyonoona ttaka. So naye wavaayo n'obajeeja. Wawandiika mu kitabo kye eky'ebyafaayo era ekyo kirijjukirwa. So mbadde njagala nnyo ebiseera ebisinga tutunule mu ndabirwamu ng'era bwe nabaga gibuvuddeko. Endabirwamu eyo yeemuli omuntu atasobola kulimba, mwemuli omuntu atasobola kukwenya. Njagala weetunuulire mu ndabirwamu. Gw'okitwale nti tolaba weetunuulira mu ndabirwamu tokitwala nti ono ali ebweru w'endabirwamu ggwe. Kitwale nti oli ali mu ndabirwamu ye ggwe. Kakati ono ali ebweru w'endabirwamu y'ali mu kulaba ggwe. Kakati tunuulira oyo omuntu gw'olaba mu ndabirwamu. Mwetegereze bulungi. Ali celebratingibwa zin okujaguzibwa ng'afudde embutu n'evuga oba ali kaabirwa. Kati ekyo nkirekedde ggwe nga bw'otulaze nti n'abafu abaasobya tukkirizibwa okujjukiza abantu abasigaddewo abalamu babalabireko nti bw'onookola bw'oti ojja kukomekkereza ng'oli. Bw'onoovuma Ssaabasajja Kabaka, bw'onoovumaganya Namulondo, bw'onoovuma Obuganda ojja kukomekkerera ng'oli. Ekyo kitulaze naye nga naawe ate bwe weetunulamu kubanga boonyiizizza be bangi. Ate ng'ekitabo kyeri gye kitandikira kyali kirungi naye no gye kikomekkereza kirimu bolongoto bwana wa taata mungi nnyo. Kaakati naawe weetunulemu. Yalibanga leero mirundi yasekwa ng'enkya ggwe agenda okusekwa kubanga ate gwe ovumye Ssaabasajja Kabaka kuba ku mulembe gwe tusoose okulaba Ssaabasajja Kabaka nga talina buyinza. Actually gw'osinze ne mirundi okuvuma Kabaka.
fine yakola bikyamu nnyo era ogwo tetuli kumusonyiwa ng'Abaganda. Ekyo kiri wakati we na Katonda we. Naye ate gwe ovumye nnyo Kabaka n'okusinga mirundi, kubanga mirundi yamuvuma ali ku ntebe ye. Mirundi yamuvuma aweereza Obuganda. Mirundi yamuvuma nga mulamu. Naye gwe ku mulembe Kabaka n'agenya bw'atyo. Ebya Buganda ne bigenda bityo. Ne batugoba mu ntobazi. Ne batugoba wa simanyanga entobazi ate nga mwatuweerako ebyapa. Ne mugenda ekawowa ne musenda ettaka ly'abantu mbu Ssaabasajja Kabaka Abaganda ayagala kukozesa kifo kye ngana kati. Waliwo obutimba oba waliwo bibaati tewali kikolebwawo. Gwe ovumye nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga omukyala ewaka bw'avuma omwana nti kiraba obusiru bw'abeewaabwe aba avuma kitaawe. Wangi mukyala ewaka bw'avuma omwana nti kiraba obusiru bw'abeewaabwe abeera avuma kitaawe. Buli lunaku otuvuma obusiru, otuvuma obutamiivu, otuvuma obunywi bw'enjagga. Bw'abanga Ssaabasajja ddala kitaffe nga bw'ogambye, ate nange mbuuza embwa ezaala ki? Era lwaki leero nga mirundi afudde ogamba nti Ssaabasajja Kabaka kitaffe ng'ebbanga lyonna bwe tubadde nga tubanja kitaffe ng'otubuuza nti Ssaabasajja Kabaka talina baana? Oba abeera kitaffe nga waliwo afudde, oba abeera kitaffe nga waliwo amuvumye. Naye bwe tujja okubanja kitaffe nti kitaffe agenda ajjanjabwe, olwo tabeera kitaffe aba alina abaana be. Tulowoozeeko ngambye tulowoozeeko mpozi bannaffe abaani abagenda bakuuta endingidi. Nopu esekere y'abafudde, nopu temanyi nnono za buwangwa. Uyo namba 2 wa Buganda nga bwe yeeyita. Naye asisa afudde. Mumutandikako ddi abavumi ba kuno. Mumuyingira ddi nga mmwe abavumi ba kuno. Tubireke ebyo si bye ebyandeese. Bujingo akatambi nkalabye nga mu kufa kwa Tamale mirundi wawaddeyo ssente zezimu nga Kyagulanyi ze yawaayo ewa Kato. Ne tukuga nti ewaffe Buganda tetusalira mabuga era oyo awadde amabugo ne luba lwa nnusu 10 aba alujje ku mutima gwe. Nojja n'ogamba katuuti nene Bobi Wine alimba Katolu bw'ama yenna n'owaayo akakadde ekibiina kyonna ne kiwaayo akakadde abasiru. Ate naye leero wawaddeyo kakadde kanisa yonna n'abantu bonna abagitulamu ne Suzan Makula waako mwenna mwawaddeyo kakadde. Munnange teweerowooza nti gwalina ebisuso bungi nsi ekyukanga ssaawa. Munango ojja kutuuka ku lubabu batadonyiga ate Omukama ng'olwabawadde ensimbi. Awololototetereterera buli w'olaga ggwe emboozi wabayisaamu amaaso. Olabye edduniya olw'okuba ssente mwafunanga za kakeeka, olw'okuba ssente mwafunanga za kusolooza, amaanyi twentangayo ssente bwezi nti twagala kukola mirongooti ne bakuwa n'ogera n'ozimbirako Suzan Makula then n'ogera n'otwalako oba n'amabugo oba osanga ge simanyi oba ge watwala ewa Katolu bw'amazaali zikyajja. Richard yali tannalinnya mu swaddakitayo, naye okuva Richard bwe yafa naawe musajja wattu ssente zikwekubya mpi. Ndowooza otegedde nti akakadde kabeera kangi kubeera naye bwe watunuddemu nga ke kali mu nsawo yo kayinza okubeera akatono okusinziira ku ky'obeera olina mu nsawo yo. Naye Bayibuli egamba etya? Ti omukazi eyawaayo eppeesa yawaayo okusinga abagagga kubanga eyo gye yakasuka yali last resort ye. Kikyo kye yali akola ki? Kyo kye yali alina kyokka. Kaakati Tamale mirundi ono eyakajjako ewuwo mu kkanisa. Tamale mirundi ono abadde mukwano gwo nga yakimanya nti watta n'omuntu. Imagine Tamale mirundi yakimanya nti watta n'omuntu n'atuuka ku mbeera erisikinga enkolagana ye n'omwana we, n'atuuka n'okwekwata amataayi wakati we n'omwana we. Wallahi ya Mungu abadde agwana kakadde. Kuba tulaba Tamale mirundi abadde wuwo
Femulo katolu bwama teyali waffe ekyo si kyakwekweka era teyatwogerako kirungi kyonna era yatuwalaliranga okyo tekyali kiri kubanga naye yayina side kwalengerera ebintu y'ensonga lwaki His Excellency Bobi Wine era yatuukiriza enjogera egamba ti omuntu afiiriddwa tuyina kunyolerwamu naye regardless abadde akwogerako biki n'agenda emutundwe ne mu kuziika n'agenda akabonero ak'essimbalala nti ate yasinga okumanya ennono za Buganda naye gwona abadde mukwano gwo abadde looyawo ku social media abadde muwolerezaawo akulwanidde entalo nnyingi nnyo ekibuuzo kiri kimu gwe wagenze okwetunulatunulamu ng'azitowa kakadde bw'oba ke wabadde oyinamu kiryoka ezo ssente ziba nnungi akya ne bw'oba abadde oyina nnyingi ezo ssente zibeera nnungi kakati wenjagala awo osinziire oyige nti teriiyo mabugo matono oba teriiyo lubugo lutono tewali asala mabugo era okuva lwe kiri nti amabugo tegaba gakukola bizinensi gaba gakuliirawo mulumbe akakadde kagula ensawo z'omuceere za kilo 5 ziba ndowooza 5 ziba ensawo ezi yakaba katono weebale akakadde ke wawaddeyo naye kutambala emirundi yenna ekkanisa yonna wagenze okulaba nga tambala emirundi azitowa kakadde yenze yeekolera itongwa